Endobeso. Ndaba mukaaga tifama. Ekintu ky'omuziki. Endobeso. The subscriber you have called does not answer. Please try again later. Hello. Sebo. Sebo. Jebale nze bampita mukunja wa BTFM program sisimuka mu Ndobeso. Sebo. Aha. Kakati mukunja. Nina mukazi wange. Aha. Bamuyita Lydia. Olira Sebo? Sebo nkuwulira. Omukazi ono alina hoteri gy'akolako. Naye bangamba maneja waabwe amwagala. Owulira? Kale naranze n'okuwulira nga muntu n'omwana gw'alina si wange. Nti wa maneja? Kakati mugamba tugende ku DNA. Angamba talina sente. Kakati mbadde nsaba. Lwaki toteekamu sente ne mugenda mu DNA? Kati nange akasente ako kaba kanjeko. Naye kati nga tetunabatuuka awo mbadde nsaba naye bw'oba olina ky'osobola okunkolerako wano eno osooke tulabe oba kituufu. Kale omanyi onaayagala okwogerako naye? Nze kansigale wano nga mpulira. Kati beerako ku simu tovaako. Wendi. Beerako. Hello. Lydia. Hello. Lydia. What is it? Good morning. Good morning to you. Kakati nze ndi doctor. Doctor Wacho wasa. Yeah, I'm a professional doctor. A doctor? Anti kati nze ndi doctor mzungu wa malwaliro. Okay. Kakati? Yeah. Oba oli free tusobola okwogeramuko? Yes, we can. Kakati olina omwana eh? Omwana? Yes. Yeah. Yeah, akati mbadde nalyetaaze okumulabako. Nalyetaaze okumulabako ne tulabe. Omulabeko ewoza yombuuza nga sinakutegeera. Ombuuza omwana abadde. Yes, ng'omuntu just nga a doctor era tuba tugaba bujjanjabi. Kati mba ndalyagadde mulabeko. Naye omwana wange si mulwadde. He's been fine. Yeah. Kubanga omwana oyo tubadde waliwo omuntu kale woli tusobola okwogera bulungi? Tusobola okwogera bulungi nnyo ddala Sebo.
mbadde nsaba omuleeteko mu ddwaliro tulina kye twagala okukebera. Kukebera si bannange, what's wrong? No, tubadde twagala kulaba DNA y'omwana oyo. What? Huh? What? DNA y'omwana oyo. Why? Ate kakati taata we ali mu kukola alabika taata we akola ayagala kukola kiraamo kubanga nawulidde akikoonako njagala kukola kiraamo biki naye mwana wange njagala mulekere buli kimu ettaka lyennina ebizimbe biki sente nga njagala muteeke mu kiraamo nga byonna mbimuwadde so ng'ayagala agenda okumuteekamu ng'olwedde n'empapula za DNA kweziri. Sigenda kweta mwana wange mu bintu ebyo sigenda meta mu ddwaliro. Omusajja oyo dakimanyi omwana we kati akebera waaki. Siwulidde? Sigenda kweta mwana wange mu bintu ebyo. Sigenda mukebeza omusajja oyo dakimanyi omwana we kati ayagala ki. Ati kati omwana future y'omwana gy'oyonoona bw'otamuleeta kubanga omuntu bw'aba akola kiraamu alina okukola buli kimu nga kiri kiriya. But the guy knows it very well nti omwana we. Kati anti tusaba gwe muleete tukongere confirminga. Confirming what? Mwana we. Kati togenda kumuleeta? Sigenda kweta mwana wange mu bintu ebyo. Maama kakana tulabe ekyokukola kubanga nze n'oba olina problem osobola okumbuulirako kubanga ffe tusoma obwa dokita wa kansala tusobola okukansolinga n'okubuulira what next. Nange simanyi nakumanya simanyi muganda muganda we nankozesa nenfuna oluto nangamba soogera bweza kati mwagala nze nkokyona tenkutanya nammwe mubusirusiru watalina muteza ate muganda we yakusanga wa? Temutanya obusiru bwabwe agenda yasaba zabadde ensise nankumi taso kati wange naye ate yali mukujabuliza nga yasama. Anti mbuuza ye muganda we yakusanga wa? Nali ngenze waka waabwe. Ng'ogenze kukolaki? Kulaba boyfriend wange nensanga oyo muganda oyo muganda we enjini nankozesa ebyempaka nankwata nangamba namugamba afunye olubuto watwalogenda kufuna olubuto kati nabasoogera nsirike sagala mwawukanya muganda kati uyo ayasamasabulira bitambala bijjeeyo. Naye osobola okutuula ne boyfriend we n'omubuulira? Nange lwakitondeka. Naye waali badde ojjawo obuzibu buno bw'oleeta omwana ne bamukebera n'ogamba w'oli. Bannange mundeke ngena kujjako essimu yange nga sagala birowoozako sagala kuddayo nabiwulirako ngena kujjako essimu yange era bye. Kubita FM ekitabo ky'omuziki ekisinga eddakiika zo ziri 25 ezakayita ku ssaawa emu yeeremye. Sijja kumutwalayo mu DNA okujjako nga mutwala mu DDT. Abamfuuyire. Endobe somujiwulidde bulungi nnyo. Omukazi ajja omwana si wa musajja. Mwana wa mukyala Nze birungi ebiwambo. Mukunja musajja alinyemu ku kyawakati kati akitegedde nti omukazi omwana yamuzaala muganda we. Alinyemu ku kyawakati. Kase kirungi omwana wa kika tekirina tabu kase omusajja akitegedde mwana wa kika promota mutya bashabeke kyanti musantu kusenka ndi kwa Fulanda ensabi mu Jomba Masaka. Bale nnyo ku Bit FM. Kaza wa kabaka. Baswaka kwavula na mama okota. Basooka kwavula zikusooka abeera na mama okotanga bulijjo. Omukyalo oyo omwana si wa musajja olaba bwalemedde ku gundi. Ako DNA agiganye. Nenebuuzamu omukyala bw'oba wakimanya nti kyaliwo nga bakukutte bukwasi lwaki tewagendako mu ddwaliro? Wandibadde ogendako mu ddwaliro ne baziyiza ekigenda okujja. Mpozi nga nawe omusajja wali wamwagala dda. Ono Timbatoola adyeri kakati mwami yaleese endoveso mbadde nsaba omukyala mulekere mukulu wo Kiggwe. Webale nnyo Bit FM. Mutele vyogera ne Joshua Dobiwengo ewane zero we maaso ga kizimbe kya pepesi. Oyo mukazi muzibu nnyo mwaswa musajja oyo. Muzibu. Kyabakazi tugumira bingi buli mbeera lumbagana mukazi yekka naye mukama mukazi munange ensonga eri very understandable. Tolina nsobi gye wakola kyolina okukola kutuula na mwami wo
omubuulira amazima tolina musango. Mwebale kuweereza yenze muwala Ssaalongo Bwembo enjo nsinzidde wano e Masaka Kyanjale. Wenno tewali nsobi gyakola obwenzi si nsobi. Kale bulire ono muwala waani Ssaalongo Bwembo. Kati kisinzira obwenzi oba obukoledde mu mbeera ki? Mukonja assalamu alaikum webale tuweereza haha naye nayi Mukonja abalambu wa mwana wa manager mwana wa muganda we naye abakazi lwaki temwewummuzayo mwagala ki bannange kasita okitegedde azaalaza mu kikeera abakazi ebinyuma biri wano